tugende onali ensonga lwaki twaleese ekibiina kino ekivunaanyizibwa kyekibiina ekivunaanyizibwa mu Uganda yonna okukubiriza abantu okusevinga n'okuyimirizaawo abantu abali mu retirement nga bayimirirawo ku bintu bye baasevinga. Omanyi ennaku eruma akuze. Wano obeera ng'oli muvubuka ng'olina enviiri eza bbulaaka ze zirina okukolerera enviizo enjeru. Katwakizudde mu Lubaga South nti abantu abasinga si baavu era tebali bubi, naye ekizibu kyabwe nti tebalina kalikyeno ey'okusevinga eteri ya buwaze naye ng'ate ya luwalo. Okitegeera nga kintu si kya buwaze naye nga tekya luwalo. Kibakakatako abantu b'e Lubaga South okusevinga buli lunaku okusobola okubeera nti basobola okweyimirizaawo n'okusevinga okukola bizinesi zaabwe entono. Kati wano mu Lubaga South tulina ebibiina biwera n'150. Ebibiina ebyo sako zaffe ze tulina, naye nga sako zaffe ezo zibadde zibulamu ekintu kimu, be bantu okubeera nti bajja mu sako naye ng'omuntu ng'omaze kusevinga n'ojja n'osevinga mu sako naye nga gwe ng'omuntu naawe olinayo ekintu kyo ky'osevinga. Era omusomo guno guyigiriza engeri gye tudiibuudamu sente, ze tudiibuudamu sente, obulamu bwaffe ne butukaluubirira naye nga sente twabadde nazo ne tuzidiibuuda bubi. Gubadde gutusomesa abantu balina okutambula mu bulamu bwabwe kubeera nga batambula mu bulamu obulungi, obulamu si bwa kudaagana naye ng'ate abantu basevinze sente. So abawubbula bano batuyambye nnyo okulaba nti batuleetedde omusomo. Era mbasabye kuba namba gye tufunye ebadde nnyingi naye era twagala baddeyo batukolereyo ate omusomo omulala. Mulimu abantu nga 5000 babano be balulikiize batono, twagala batukolereyo omusomo omulala. Ate era nabasabye batukonektingeko ku bibiina nga Uganda Microfinance Association. Ebyo ebibiina ebyo ebigabira sente sako. Nze nga memba wa Parliament ndi mwetegefu okubeera shualite wa sente ezo naye nga sente ezo zituuse mu bantu. Abantu bwe bazifuna sente bakole naye nga kye tubakubiriza kusevinga ng'omuntu ate tosevinga bya luwalo bya buli kanaku era n'ebivaamu biba biyitirivu. Tuvaamu abantu okweyimirizaawo obulungi, abantu okutwala abaana baabwe ku masomero, abantu okubeera ne life ennungi. Nga mu bufunze Wubbula ebadde etugezaako okututegeka mu society tubeera tutya obulungi. Tuyinza okuba ffenna tubeerawo naye tubeera tutya obulungi. Gwe mulama omukulu tusevinga tutya okusobola okubeera n'obulamu obulungi. Kubanga ffenna mu bulamu tukolera ekintu kimu kyokka, kubeera bulungi. Teri akola kubeera bubi. Era baga nti bannanga bakolera okubeera obubi muwanike emikono, toyinza kulabayo n'omu. Olwekyo batuyambye. Nze nga memba wa Parliament w'ekitundu ne Wubbula nsanyukidde nnyo era etukoledde omulimu mulungi. Etuwadde ettaala mu maaso gye tulaga naye ne tugamba tekoma wano, ejja kutweyongera okutuwaayo emisomo emirala tusobole okuba nga tukola ebintu ebirungi. Kati bamala otuteekateeka bwe tuti ffe ate bamemba ba Parliament tulyoke tujje ng'abantu baffe tubagamba mwekuŋŋaanye mu bantu 10, abantu 2 tukolewo kabanka k'ekyalo. Kati Solida Community Banks ze tugenda okutandika, gwe mulamwa gwe tugenda okutandikako. Buli kyalo tutuwa million 3 abalina obubizinesi buno obutono basobole okuba nga bakola, ate basobole okweyimirizaawo. Ono gwe mulamwa gwe. Honorable, ogambye mbu bakomewo omulundi omulala nga mulimu abantu nga 10. Olowooza gwe nga gwe ogenda bati weefuddeeko wekka mbu ekibiina kino kigenda bakiri wekka? Nanti era sisobola kwogerera bitundu birala, nze okubeera nti bajja ewange emirundi n'emirundi kyensinga okwagala. Kubanga nze bajja emirundi n'emirundi nga basomesa abantu bange babanguka ne babeera b'amaanyi. Kati ab'ebitundu ebirala nabo babanga baagala okubasaba babanoonye naye nga nze njagala nnyo babeere mu kitundu kyaffe nga basobola okubaako ebintu. NSSF
yekyasinza abantu abamu okukaaba kino ekibiina okubiriza abavubuka bo bakyegattemu olishuwa otya okuba wakyetegereza otya okulaba kyo nga tekibbe sente z'abavubuka asobola kwogera bintu bya NSSF kubanga kino kyetwogerako kaakati kirala kino kyakukolera obuvubuka okukolera obukadde kyetuliko kati ate tetutunuulidde kuba aba NSSF balina ebitongole biri byobumanyi ebya gavumenti ebitongole ebinene naye wano twagala kutunuulira muntu wa bulijjo owa bodaboda atunda obutunda ekintu asobola okyekolera ku ssimu ye waali ayingira mu kigundi n'ayingira mu ssimu ye ate bino ebibiina kati nga wano ekampe wano tulinawo mazima kyebayita mazima bw'osevinga nakyo license kigijja mu gavumenti n'olwekyo bino ebintu ebibaga nti kijja kukubba tebikola ki tebiba tebiriiwo kubanga gavumenti erina amateeka balina security zebateekayo balina ebintu byebateekayo okusobola okwesevinga naye ate naye yonna nga tetukoze ebyo n'abantu bennyini ab'omu Lubaga South twagala beekolemu ebibiina ne basobola okusevingira mu ssente zaabwe obuzibu obuliwo ebibiina by'obwannannyini bakola woofiisi ne wayitawo omwezi nga bamaze okuŋŋanya akasente k'abantu ogenda okuddamu nga woofiisi bazigadde abantu ngaabo gwe nga gomba ka paliamenti ogenda bakolera ki kibi ekyokuba nti mukuŋŋanyiza ssente z'abantu ne mudduka naye olw'okuba nti abantu abamu baakikola tetujja kukivaako kubanga eggwanga lyonna gye ligenda liri mu kwegatta obwegasi gemaanyi gokka getusobola okutambulizaako okukulaakulana kati nze kankuwa example nze ndi memba wa paalamenti w'ekitundu kino naye oza senga abantu tebeegatta ne bannonda n'alifuuse n'olwekyo ne ssente nazo bwezito bwe ziri wateekeddwa okubaawo amaanyi ag'enjawulo abantu okwongera okubayigiriza okwegatta abantu okwongera okubakubiriza okuba n'omutima omulungi ogutaliimu gwa bubbi abantu okubayigiriza n'okubasomesa okubeera abeesimbu mu bintu bye tukola tetusobola kugamba nti olw'okuba gundi oli yabba nti kati ensi yonna yonna nzibi tulina okusigala ng'abantu bagamba obubbi bubi olw'obuntu bulamu kyekisinga obwegasi kyekisinga okubeera nti tukolera wamu kyekisinga kubanga kati nze ndi memba wa paalamenti sobola kuyamba Lubaga South erimu akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu naye buli muntu yenayena bwe musaba ku street nga ngenda muwa omutwalo tekijja kubayamba naye abantu bebeegatta awo nempawo obukadde bubiri waliwo nempawo obusatu waliwo nempawo obuna waliwo nempawo obutaano kiba kijja kutuyamba abantu baffe okukyusa embeera zaabwe n'okubayigiriza omutima gw'obwegasi kubanga si kyangu kufuna olina okufuna omukulembeze ng'akiyimbirira nnyo okwegatta g'emaanyi era gasobola okutujja mu bizibu byonna bye tulimu Lubaga South kyekitundu ekimu ekyasinzemu abavubuka ate abavubuka ebakyasinze okunywa enjaga ebakyasinze okuba obutayimbwa ogenda kikolera abavubuka b'e Lubaga South ekintu ekyo kyebabagamba nti bebasinga okunywa enjaga abasinga tebasinga bitundu birala naye Lubaga South erina ekizibu kingi nti yafuna omukulembeze omumanyifu n'olwekyo n'abantu be nabo baafuuka bamanyifu kakati buli muntu yenna alowooza nti obubbi n'obuyaaye businga Lubaga South naye nga ne mu bitundu ebirala abantu basobola okuba nga bakola ki bategeera ebiri ebyo naye era ng'omukulembeze olina okugenda mu maaso ng'omobilizinga abantu bo obaga nti bannange teri ajja tuwa ssente za bwereere teri ajja tukolera bulamu bwa bwereere tewali ajja kutuwa bulamu bulungi nga tetubukoleredde obulamu bwaffe bwonna ekintu kiri kimu ku nsi kyetuteekeddwa okwesibako kukola ate okukola tekuliiko kkomo tulina okukola wano mu Uganda tukolera essaawa ntono abantu bakolera essaawa 5 naye ebweru bakolera essaawa 24 mu mmeka tulina okuteeka amaanyi n'essira ku kigambo ky'okukola n'abavubuka okubagamba nti bwe munaaba temukoze obukadde bwammwe bugenda kubabonyaabonya nnyo ate namwe mugenda kudaagana nnyo nga temukoze kati ffe omulimu gwaffe bwe kutondawo emirimu n'okutondawo embeera abavubuka gye basobola okukoleramu Honorable oba y'ensonga lwaki ekifo kyo abantu bagenza olaba nga tolina kyokoledde ekitundu kyo kyovulaba ekifo kyo kyekyasinze okubaako abakyesimbyeko balinga 2 bajja kuwera n'ekinaana tebannaba infact bakyali batono nnyo beetaaga okuba nga bangi nnyo
ensonga lwaki abantu bazze bangi kati Olubuwama talinga nga bamemba ba palamenti balala abantu beerabanga buli omu kubanga nze nfaanana benkulembera so kati buli gwenkulembera yeeraba ng'asobola okubeera era ekyo kisiina bwe nkigaana ate siina bwe kugira abantu nti temujja in fact okujja kwabwe okungi nembagatta ng'omugeto nembawangula kijja kuba kyamaanyi nnyo 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 era nkyagala bakyalina batono njagala bawere 1,000 balina kati gw'olaba ani omulala asobola okuwangula kubanga okuwangula kubamu ebintu nga 5 ekisooka mu kuwangula olina okuba ne karakita oba embeera nga zisinga ku z'abanno kati nze kati Olubuwama ndi muzanyi wa katemba kimu eyo bafaani bennina Tomooni kati Olubuwama ndi wa wansi nnyo teriyo memba wa palamenti atambulira ku booda nga nze alya mu wooteri nga abantu bange ze balyamu ekyokusatu kati Olubuwama ndi mugagga nnyo bala abantu kutandika nabo okufuna ssente batandika okuvugana nange kati bagenda kutoola ku kibawa abantu bamanyini oyagala kuweebwa ate akati enteekateeka yo wagamba eyimiridde anti ze 221 ze sinoonya kalulu 221 ntambula neebaza abannunda n'okugattako abalala ab'okuggumiza akalulu okuggumiza okusiima wasobola butasiima titebampa kalulu kati akalulu bakampa kati ate lwate nvayo ntane mbasaba ate akalala nsiima busiimi neebaza bwebaza era ngenda kutambula nga nfukamira ngenda neebaza wano na wali nga neebaza nga woosiimye lwaki tosiimira ddala n'okoma ku kisanja kimu sisobola kukoma ku kisanja kimu kubanga abandeeta kuba saava mu bbanga n'enguwa abandeeta bwe baŋŋamba nti kati Olubuwama okyalina omugaso munene nnyo eri ffe n'obulamu bwaffe kubanga nze si bakubina ebyobufuzi byokka naye n'obulamu bw'abantu nkyabuliko nnyo